kumako omuliro. Wuliriza Mavini eyo galaxy tugenda gisaanyaawo. Inze gwe temusobola kumpita ku galaxy nga muyina obutego bwamwe abo batabani bange. Bafanaatabuse entalo z'omubayimbizo zeeyongedde. Kino nno kiddiridde okuba mbu bamukyaziza ku galaxy ate yabadde akyali ku interview. Mbu abasajja bagamba nti ba big talent bo ne bastorminga studio ate ne bamuswazaswaza. Yabadde era nga awanda muliro. Ebyo bigambo by'owulidde ng'agamba nti temusobola kumpita ate n'enswazibwa nja kuba kumako omuliro. Nga byonna byonna bigenda mu maaso, tulina ebintu bingi nnyo bye tutunuulira olunaku olwaleero. Ate ono avuddeyo n'aba nga agamba nti akiswaza okulaba nga abaana abambejja naddala essira alisimbye ku ssanga lya Mbogo nti nga tamanyi na kwogera Luganda ate nga bonna besibye Bulaaya. Kati oyongereyo basanga lya Mbogo. Kuno si kugeya, this is I'm mentioning names namwe mumanyi. Basanga lya Mbogo and the whole of the royal family ya Buganda yonna ebira ku Bulaaya. Why? Sanga lya Mbogo tsala kugera Luganda luli properly kubanga akulidde Bulaaya. No Luganda lwabitege, imagine a royal omwana wa Kabaka. Tasobola kwogera Luganda luli properly. Tasobola kwogera nganze. Tosobola muteeka ku live anayogera nganze. Tasobola. Oluganda lwabitege akulidde Bulaaya. Why? Kuno si kuwaayiriza. Abo omwana akulidde Bulaaya akulidde wano UK. From Gayenkana bwati. N'oluganda lwe lwabitege. Tasobola kwogera Luganda nganze jojo. Tasobola. Bwe nomuteeka ne banteeka wano nze abeera muwala wa Kabaka. Tasobola kwogera Luganda lwe njogera. But there's a reason why. Bamukuliza wano. Lwaki Uganda gye bamukulizaayo? Kiki kyali kibuze? Kiki kyali kibuze e Uganda omwana bamukuliza e Bulaaya? Kiki kyali kibuze e Uganda bali ba royal. Tugenda mu kingdom zonna ono mwana oyo gundi ow'ettolo oyo sister we muyo munemu mwogedde ko muntale. Lwaki abeera Bulaaya? Tweyongedde era mu mawulire ag'enjawulo ono avuddeyo okwogera ku nsonga ezitambula ezigenda mu maaso mu ggwanga. Pulezidenti Yoweri Museveni yavuddeyo n'agamba nti abakaaba ebbeeyi y'amafuta bw'oba tosobola sigala ewaka. N'ayogera ku abaana abagobebwa ku nguudo. Bingi nnyo agambye nti bw'oba olowooza nti okosa ono naye mwattu ate abanene abalina bizinesi ennene abalina obutono gye babadde basapootinga be basinga okukosebwa. Embeera gye tulimu eno gye bayita mpawo atali kaaba. Omuntu gwe bakubye ku luguudo oyinza okulowooza nti gwe ekanyigiriziddwa. Naye bano bennyini abakugubye ku luguudo abamu bizinensi ezo zaabwe naye nga batya kujjawo bwenyi kwogera olw'okuba nga bamugambye omuntu mujje ku luguudo. Naye omuntu abadde ayokya enkoko, omuntu abadde asiika capati, omuntu abadde atunda caayi ow'akawungeezi ku luguudo, faamu z'enkoko ezisinga ezimu zaabo bennyini ababasenze ku luguudo ababagobyeko. Naye ng'olunaku abadde afuna abantu abaweranga 10 ne bajja ne bamugulako enkoko 8, abaguze enkoko 10, abaguze 5, nga buli lunaku afunayo kaddeere income akava mu faamu ye. Naye nga abazimukoledde be bano abantu abookya enkoko ez'akawungeezi ku luguudo. Saawa zino enkoko zikuliridde ziyiseeko naye nga talina baziguza kubanga abadde bazookya bali waka batudde.
omuntu abadde atunda kyayo wakawungeezi ku luguudo abadde nga agenda kudayaliza abanene n'agawo lita 5 y'amata oba lita 10 zigenda okuwasa mukago ogw'ekiro nga lita 10 ey'amata agitunze aliwaka atudde wabula zente ezikamwa amata zote bannazigamba nti bizinesi tekyatambula mulekerawo okukama amata oba mulekerawo otuwa amata zo sigala zikyakuwa amata. Awo omuzungu wagambira nti think before you act. Omuntu abadde asiika chapati buli kawungeezi ne chips abadde alina edduuka erya olosero lyagera n'agulako butto waddeyire naye nga n'owa olosero ono aye naye abadde alina factory ezikola butto gy'abadde agenda buli luvannyuma lwa wiiki oba omwezi n'asuubula ebidomola nga 200 naye nga abasinga okutwala butto oyo be bano abantu abadde abawansi abasiika chips abasiika ne chapati babadde bamugulako butto buli lunaku. Kati sawa zino nga yemagaza mu dduuka naye ng'edduuka eryo waliwo nannyini lyo kwaba abaakusenze ku luguudo nga naye ebyo tebikyatambula bimutuulidde wabula edduuka lye gye lyakoma obunene gyakomye okusasula omusolo gwa revenue naye nga naye abadde abalidde ku muntu avaamu siringisa 5 ebya buli lunaku. Municipalities ne districts ezimu ne town council tezeetengeredde bajeti yazo zibadde zitandikira ku muntu owa wansi aleeta siringisa 5 ez'akawungeezi ze bagenda nga bayitamu nga basoloozaako ababadde bakolera ku makubo nga tesobola kwetengerera mu byennyimirizawo ya districts ezo ne municipalities oba town council. Abamu district ezo ne town council zikyapangisa mu bizimbe by'abantu nga bwobuuza bagamba genda ku kizimbe kya gundi woofiisi za district oba za chairman LC5 we zituula nga tebanamala kwetengerera naye ng'omusolo babadde baguplaningidde ku muntu asookerwako wa wansi. Omuntu abadde agula kilo ya sukaali emu oba kilo 2 n'afumba kyayo wakawungeezi saawa zino owa olosero takyasobola kufuna muntu oyo abadde nga amuwa sente eza kilo ya sukaali era asigadde atunula butunuzi olw'ensonga nti ennyingiza ye naye takyagirina gy'abadde asobola okuyingizaamu. Awo we nkugambira nti ennyingiza y'abantu ebiseera ebisinga obungi buli omu abadde alina bw'alaba ennyingiza ye n'enfulumya ye naye nga ssaawa zino amaaso gonna abadde batagatadde ku muntu asookerwako owa wansi ku nnyingiza ye gy'abadde alina. Bwe nkugamba nti mpaawo atalikaaba abamu bannaffe tebayinza kuvaayo kwogera nti bizinesi ezo zibadde zaffe nti wabakama baffe mutuyambe bizinesi zaffe zitudde naye nga basirise kibanyigira muli. Kati saawa zino bbeeyi y'amafuta yeekanami emmotoka zonna zigenda kupaakinga naye ng'abali mu bizinesi za takisi n'obumotoka buno obutono obumu beewo bannaffe bennyini abali waggulu ana takisi nga 15 revenue emisolo egenda kuba nga tekyagifuna ebitebe bya municipality ne district bigenda kuba nga tebikyaddukanya mirimu gyagyo kubanga emisolo tegikyalabika. Amaduuka factories zonna ezibadde zikola ebintu eby'amaanyi zikola butto zikola sukaali zikola sabbuuni n'ebintu ebirala bonna abadde batunuulidde omuntu owa wansi ono takyasobola kyetuusaako kubanga naye bamugye ku luguudo abadde akolera. Amaduuka agabadde gatunda endibota nga zifuna obudde abantu bagenda basuubulayo engoye ne bajja batera ku makubo akawungeezi n'engatto bonna endibota zigenda kubatuulira wabula nga revenue emwagalako omusolo ne nannyini sitowa waapangisa naye amwagalako ssente z'ekizimbe wabadde apangisa. Ndowooza olaba akajegereko obwavu bwe katambula. Tunaagenda okuzuukuka ebiseera ebimu nga bannayuganda abamu amabanja gabali mu bulago nga disitulikiti ezimu nga tezikyasobola kutambuza mirimu gyagyo n'emmotoka ezimu eza gavumenti nga zipaakinze kubanga emisolo tebakyalina ebagijja. Kale kibayita mpaawo atalikaaba mujja kiwulira. Awo wetuli ninga mpola ffe tuliwo okuba nga tukutuusa akamawulire ag'enjawulo ate onavuddeyo n'agamba nti
teyeewuunya okulaba nga Honorable essaawa yakakati omugenzi Helen nti abantu babadde atambula nabo nti oba oliawo singa yakitegeera dda nti naye abadde mbw abeera nnyo n'abantu bano aba NRM era twalabye bambi bamukungubagidde nnyo abadde munamiza nnyo ono agamba nti abadde ate nga adde saagala mwogerera. Oluvannyuma lw'okulaba caption ya Eddie Kenzo eno nzikiriza nti no the late Honorable Nakimuli Helen abadde n'abantu bangi nnyo oba ssako nnene nnyo gy'akwatagana nayo naye ate nga yeerabira nti abantu bano tebakwatagana mu ndowooza ya byabufuzi nga yeerabira nti abantu badiiringiramu oba ba associatinga nabo ate be bantu be bamu abatayagala kuwuliriza bigambo byayogera kuba aba abyogera ku gavumenti yaabwe aba abyogera gye bajja akawogo abadde muntu w'abantu naye nga yeerabira nti ate abantu abo badiiringiramu tebaagala kuwulira ku bigambo byayogera. Kyova olaba essaawa zino eno zembuyaga bannaye mu Uganda twayawula kino njagala mukimanyi bannayuganda naddala nga gwe ovaayo n'oyogera ku bubi bwa gavumenti ya NRM ne bw'oba oyina mikwano gyo batya ne bw'oba oyina mikwano gyo bayina ddwaliro ne bw'oba oyina dokita nga mukwano gwo bannaye oyina okumanya nti abantu bano at the end of the day nze asiiba abakomerera ku bibi be bakola tebasobola kunjagala oba mu process basobola okujjawo obulamu bwange tosobola kuboogerera ne bwe babanga baseka naawe omu asobola okuseka omulala nga mu mutima ayagala kimu kukujjawo. Mu Uganda tewakyaliyo eno statement nti besides politics there is life after. Eno statement tekola ku bantu nga wolaba the late Honorable Nakimuli Helen tekola ku bantu abakyayina ak'obuntu abakyayina mwensa abasobola okuvaayo ne babyogerako. Kyova olaba nti Archbishop Kazimba Mugalu ye yavuddeyo ne yeeyanika lwatu nti tali lwedde kufiirira muntu yenna tali lwedde kujja kubyogerako bamale bajjewo obulamu bwe koza akimanyi nti gavumenti bakamaabe n'abaabwe babatta tebakoma ku bano abatali baabwe naye n'abaabwe kasita okyuka n'obatunuzaamu omuzinga nabo baba balina kujjawo kati ye gavumenti gye tudiringiramu. Ne bw'oba oyina mikwano gyo otya nti muli ku ludda lulala okuleka nga ku sayidi gy'oli oyinayo ekigendererwa nga bw'obeera ng'okomerera gavumenti ya NRM nga nayo kituufu nti no yesu ogikomerera naye kyeyagala nti oli muntu waabwe nga bw'obadde olaba bannabyabufuzi abakadde be tubadde nabo Bamatayasi Mpuuga Babedi Bwanika basemujungada nti bajja kujja bagikomerere balukwago gwolowooze nti no muli ku side ki yemu nabo naye nga amazima babasajja abo babagala bafune yabababuzaabuza nga bali ku ludda lwammwe nga naye babakolera okulekanga ekyo kyoli naye bw'obanga toyimirira nabo bw'obanga toyina ddiiru nabo kyova olaba ono simanyi minisita w'abavubuka Balamu yavuddeyo n'agamba nti emirundi mingi nnyo gye yatuukirira Honorable Nakimuli Helen omugula naye ne kigaana kati gwolowooza in return baali balina kukola ki baali balina kunoonya ngeri ki gye bamugjawo mu bulamu bw'ensi eno naye ate Honorable ng'ayina emikwano mingi oba ssako nnyingi ze yeetoolooleramu ezaabo abatayagala kuwulira byayogera abatayagala kuwulira ddala byayogera nga ne statements ze oba speech ze ezisembyeyo muziwulidde abadde mukyala ateerya ntama abadde mukyala ayogera ku nsonga nga bweri abadde mukyala atasirika kati bw'oba muntu ng'oyo oba oyina naawe okuteekawo security measures oba otya bannaaye nze mbagambye mu Uganda eno statement tekola nti besides politics there is life after. There is that life after if at all you don't discuss anything concerning NRM government.
oba the bad system of NRM government awo osobola okulivinga obulamu bwo nti ebyobufuzi biwedde kanzireyo ndiringe ne bakyali bange katuddeyo tunyumirwa obulamu ne bakyali bange no obu enjoyinga ng'obumwago gusirise nga togenda kulumba gavumenti ya NRM naye wowe omanyi nti ogenda girumba maani mwebeereremu tetugenda kuddamu kufiirwa muntu ne tufiirwanga honorable we yagenze ne mulowooza nno tugenda kujja no ku internet tukaabe tukole ki tunyolwe tebigenda kuddamu kubaawo nze kusaidi yange tekigenda kuddamu kubaawo kuleka nti omuntu afudde kintu kirala naye wakututte mu ddwaliro mbu weetuteyo weka ng'ate okomera gavumenti ya NRM ate mbatugaba munnaye bamututte mu ddwaliro teyakomyewo ng'oli honorable ng'olina capacity esobola okugenda mu ddwaliro eddala oba even outside Uganda tebigenda kuddamu kubaawo singa wabaayo omulala naye agenda mu nfa bweti yeemu baba tugenda kuziika tukuteekeko akadondi tukumalireyo tuddeyo tukole ebirala muyina okwebeereramu muyina okumanya sako zammwe nalabye abantu bangi nnyo ku palamenti nina loozi nakulaba ekalangalanga statement gy'oyogera okubira ddala ku mutwe kyokka n'otuuka ku palamenti nga mugenda okwaniriza omubiri gwa honorable ate n'otandika okuvunnamira babbalamu simanyi bakola kimaani mmwe kati nga bano banina loozi gwe bakutta tukuteekayo nga situlina adde nakamu ke tugambye nti no tunyoleddwa kubanga mulemye okumanya ekintu kye mwayingirira okuleka nga mwakiyingira mumanyi ti eno waliyo ekigere neno waliyo ekigere nti awo wakiyingirira omanyi ti nze ndikazanyiikirizi weno ndikazanyiikirizi weno nga abasajja bakimanyi nti bakuplantinga yeeno gy'oli naye nga mu butuufu omutima gwo teguli eno guli eri awo tewali buzibu naye woba omanyi nti nno omuzannyo oba guno omuzannyo gw'ebyobufuzi gwe wayingiramu ng'okimanyi nti obulamu bwo buli mu matigga tujja kuteekayo tukuteekeko akadondi nga tetuwestinze na budde bwaffe nti no RIP kuba abantu abamu muyina engeri gye mwekuba amaganzi nolabanga omuntu muyina omubiri gwa munnamu guli awo mu palamenti gugalamidde gwafudde mu byekisiru ate nawe oli ku maviivi ogezaako okubuuza bbala mu kitiibwa kikyomuwa nga wabadde kalangalanga ate okomerera gavumenti yaabwe ye mu maani tetugenda kuddamu kukaabira bantu waneeno nga temumanyimu bintu kibe mwayingirira kuleka nga muli mutuzannya nammwe katemba naye nga otherwise Uganda besides politics simanyi there is life after tebikola nga okomera gavumenti ya NRM otuddeko ku nsonga ya chairman Nyanzi ekute wansi ne waggulu anti batugambye nti yagenda okubeera omujulizi we gavumenti naye nga ebintu bino babagambye mubeere bakkakkamu abaana babadde bavudde mu mbeera nga batandise okuba nga bakola ki ng'ate bamukolera obutambi bamwogerera ono ye n'agamba nti mugumiikirizeeko nti ne chairman Nyanzi aveeyo abeeko kyayogera ngenda kusaba chairman Nyanzi olunaku lw'enkya nkusaba oveeyo odifusinge kooti byeyogedde abalwanyi ba struggle bomanyi ne botamanyi do bagenda okupiikinga bw'otaaveeyo kikola n'osirika busirisi ng'omukulembeze eri abagenda okitwala nti kituufu ate nga nabo batuufu lw'ensonga tokimanyi nti omukulembeze ku levo yo bwe bakusalako omugambo olina okujja okudifusinga omugambo ogwo lw'ensonga bagamba nti ewali omukka watto tewabula ki tewabula muliro ewali omukka watto tewakola ki tewabula muliro ennaku z'omwezi 15 gye ziri bazitaddeyo wabula olunaku lw'enkya nkusaba ku byogeddwa byonna ojja okole press conference oba press release ensi ogitegeeze wabula bw'otagitegeeza bakomredi balina ebibuuzo gy'oli era ebibuuzo byetaaga okuddibwamu ng'ennaku z'omwezi 15 zinatuuka bw'otakikola buli mwana ano ku social media alina right okukola video okusinziira ku ntegeera ye n'endowooza n'endabajjalamu ebintu waddembe tolina kyogenda mugaana gamba nti bano bayagadde kusuula banakibiina kya NUP mu katego sinakindi kuba dividing nti bagenda okutuuka ku lunaku olwo nga bali divided jjukira bino byonna bijja nti chairman Nyanzi bwe baamukwatira yavaayo n'agamba nti baamubuuza baani abaali bakulira paredi nti nagezaako kubanga awaayo amanya g'abantu ekyo nno kyekivuddeko kubanga ate bamugombamu obwala nti yandibanga yakola kyate bali nabo ne bavaayo ne bakakasa nti yagenda okubeera omujulizi waabwe. Tuli ku Legit TV 256 teweerabira kubanga osubscribinga
ringing that notification bell, sharing, liking. Ebisigadde butereeva amawulire tujja kubanga tugakuwa era tujja kubanga tugakutuusaako wonna woli wonna bw'osinzidde. Nkugamba bugambi nti gwe tuula butuuzi kalira nywera buli kimu tujja kubanga okifuna.